نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. twagala okwebaza owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutukolera enteekateeka okubeera nti tuli wano ku mpewo zaffe eza Islamic University in Uganda. Wiiki eyaggwa eri twanyumya era nga twogera ku swala, twagamba nti lwaki twagala okusensera ekigambo kino eky'essala, kubanga as-salaatu daalatul mu'min. Essala kye kintu ekyabula ku musiraamu kyalina okunoonya. Brother Amir, njagala kukutegeeza nti essala yo nga yo erina obulungi ntoko. Kyevudde olaba nti nno owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagifuula nga tebagigula, terinaamu ssente z'oteekamu. Omwavu, lunkupe n'omugagga bonna bafuna mu ssala. Ebirungi biki? Bingi. Njogedde ekigambo ntoko. Ebirungi bingi. Bingi naye kisingako mu kubeera obungi. Okitegedde sebo? Bingi nnyo nnyo nnyo. Era kyevudde olaba nti nno muganda waffe omulala alwanyisa obusiraamu ayagala nnyo okubuzaabuza omusiraamu obudde bw'essala. Shaitan Allah yamuteeka wamu ne bamalayika. Bw'amala okukola Adamu alayhi salaam n'agamba bamalayika nti nabadde mbabuulira nti nze kyemmanyi kyenkola nkitegeera ne muwakana. N'agamba bamalayika nti kati mubuulire Adamu amannya gammwe n'ebintu byonna. Malayika ne zigamba tetulina kye tumanyi Allah waffe okuggyako ky'oba otukoze eki? Ky'oba otuyigiriza. Allah n'agamba Adamu ng'amaze omuyigiriza amannya ga bamalayika n'agamba ebintu byonna nti babuulire amannya gaabwe. N'atandika okutottola omu ku omu. N'amala n'ababuulira amannya g'ebintu byonna. Subhanallah. Allah n'abagamba nti mulabye? Ne bagamba nti Mukama waffe tusonyiwe, tubadde situlina bye tusobola kutegeera. Naye nti kale okuwa ekitiibwa n'okulaga nti Adamu abasinga mumuvuunamire. Malayika zonna ne zivuunama illa Iblis, okuggyako Iblis Shaitan rajim. Allah yakwata amajinni. Omanyiye nkola ya Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo buli kintu okubeera n'obukulembeze. Kati Shaitan, Iblis, Allah yagitonda ng'eri jinni, n'alisukkulumya mu majinni ganne waabo nga lyerikulira amajinni. Kati Allah n'alijjayo mu majinni ne liba nga liwangala ne bamalayika. Kati kiseera kituuka Allah alagira bamalayika n'abaliwo bonna bavuunamire Adamu. Shaitaani agamba nedda ssebo. Ate okimanyi nti bamalayika bonna bo Allah bw'abalagira tebaddamu. Ye Shaitaani negamba nedda, sisobola kuvuunamira kino ekitonde ky'okoze ng'ate ng'okikoze mu ttaka nga ndaba. Allah n'amubuuza lwaki tokivuunamire? Nti siyinza kuvuunamira ky'okoze mu ttaka, ana khayrun minhu, nze nsinga ekintu ekyo ky'okoze mu ttaka. Naye nga bamalayika bonna bakoze eki? Bavuunamye. Allah n'anyiigira Shaitan, n'anyiigira Iblis, immediately n'amwawula ku baki? Ku bamalayika. Bw'amawula ku bamalayika, Allah n'amukolimira. Bw'amala omukolima, Iblis n'asaba Allah, Mukama wange mbadde nsaba tongoba. Naam? Mbadde nkusaba onzikirize mpangaalire wamu ne Adamu w'anaawangaalira, mpangaalire wamu n'abaana ba Adamu we banaawangaalira. Oba oli awo ne mbabuza ne babeerako wamu nange,
naam Yes. era n'agamba nti no mungu n'amugamba nti no innaka minal mundharin, owewebbwa chance okubeera nti oli mubaki mubagumiikirizibwa ila yaumi yub'athun, mpaka olunaku abaana Adamu bonna na buli kifu kyonna bwe kinaazuukizibwa. Naam, Yes. sheitaani nekkiriza neyebaza Allah. Oluvannyuma negamba Mungu subhanahu wa ta'ala nti la ughwiyannahum ajma'in, ngenda gezaako ekisoboka kyonna nkole pulaani esoboka, buli Adamu yenna n'omwana we waali ngenda mubuza. Allah n'agamba nedda, abantu bange ab'obuvunaanyizibwa abajja okuntegeera tojja babuza. N'amugamba ojja kubuzaamu bokka ababuyabuya, naye abalungi tojja babuza. Era naye n'agamba nti okujjako abalungi bokka. Kaakati Allah n'agamba mwenna mugende ku nsi, gwe Adamu ne Hawa ne sheitaani mugende, naye mugenda kubeera nga mubeera abalabe ku balabe. Sheitaani mulabe ku Adamu, ne Adamu naye mulabe kuki? Ku sheitaani. Kyevudde olaba nti nno iffe mu Busiraamu buli kaseera bakuyigiriza butya bw'olina okwewala sheitaani, butya weetaasa sheitaani ya bulabe, kubanga eyagala okukuwugula. Naam, naye buli kimu ekiri ku swala kyonna kituyamba okutaasibwa ne sheitaani. Kati sheitaani Allah agamba etambulira mu majini n'abaki n'abantu. Kati olina kubeera nga mwegendereza brother Amir. Waliwo olwobeera awo nga tomanyi nti abantu b'oli nabo sheitaani. Nabbi yagamba nti sheitaani etambulira mu mubiri gw'omuntu kamajjiri damu, ng'omusaayi bwe gutambula. Gweoyinza okweyawula wakati w'omubiri ne sheitaani n'amafugi negundi n'omusaayi, oyinza ogwawula ku bubiri. Kati nabbi kyagamba nti sheitaani etambulira mu mubiri gw'omuntu nga bw'olaba ki? Nga bw'olaba omusaayi bwe gutambula kamajjiri damu. Kale oyinza okubeera awo ng'omuntu akubuzaabuza muli naye, either mukwano gwo oba munno mu business, ayinza obutama mukwano gwo naye nga client. Kati beera careful. Twagendako lumu e Kasese nga tuli mu tour, twasanga waliwo edduuka ly'abayindi n'eddala ly'abasumaali nga baawandikako nti obudde bw'ejjuma edduuka liba liggale n'essola eza bulijjo. Era nga bo obudde bw'essola tobasanga mu ki? Tobasanga mu dduuka, waba waggale. Waliwo n'omwami awo mu tawuni omugenzi, Allahumma ghfir lahu warhamhu, muganda waffe gwe bayita Muhammad, yali director wa Bilal Islamic Primary School ne Secondary. Naam, Muhammad Wangwe yalinga kalicha ye, obudde obutuuka bw'essola bakasitoma ne babanga bajjudde ku line egule emmere ewuwe, apoozinga ababagana ne bamukuuma n'agenda n'asaala. Lwaki? Kubanga oyagala toyagala sheitaani eyitira mu angles nnyingi okuwugula ku kituufu. Twasazeewo tugabule nga radio, tunyweze ensonga y'essala, kubanga y'emu ku bintu ebiteetaagisa kuteekamu kashi. Wabula olwana ne sheitaani. Swala ziri mmeka buli lunaku? Ziri 5 zokka. Naye munnange 5 ezo ziringa bw'olaba esswala 5,000. Swala ya fajiri yokka ogenda okugisaala. Subhanallah. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti esswala 2 nzibu nnyo ku bannanfuusi. Esswala ya fajiri ne ya Aisha nzibu nnyo, era Allah bw'akusaasira n'oba nga osobola okusaala esswala ya fajiri ne Aisha mu jamaa, weekakaseeko nti oli mulwanyi, kubanga zo si nnyangu, nzibu 2. Naam, naye nga esswala ziri mmeka? Ziri 5. Kale ate waliwo ye nga zo 5 ezo zennyini zonna nzibu. Tugambe nti 2 nzibu ku muki? Ku musiraamu omunnanfuusi.
naye ate kati waliwo oli ye nga talinaayo sola wadde nga zonna zimuzibuwalira, era bw'omwogerako ayinza okunyigira okumala wiiki namba bwaba mukamaawo naba nga tayagala nakufa tayagala nakusasula musaala kubanga wamugambyeko eswala emu mu swala 5 olunaku lumu, naye nga omwaka omulamba alya buli lunaku, ate alya miruzi 7. Omanyi bwazirya very early in the morning nga tanabako nakyalowooza kyonna alya sawa 2 awo n'alya, ku 4 n'apozinga n'alya, ku 6 awo n'alya, bw'aba ayingira mu lunch ku 8 awo n'alya, waliwo obuntuntu babalyako, then oluvannyuma olw'eggulo awo ayinawo ke bayita ka evening tea ne bakamuleeterako awo. Ku budde obubeera obwa magharibi yaba planninga kubaako nakyalya ekyobuvunaanyizibwa, then ekiro ng'agenda okwebaka lena nakola ki n'alya. Ezo miruzi zonna zibala, era bajeti ye ey'obuli lunaku waliwo abagagga mu famire zaabwe nga bo balya 10,000 nga ye alaba nga kabajeti k'olunaku 10,000, naye ng'esswala emu nzibu ng'ate nga temala na dakika 10. Wallahi weesuneko gwampuliriza era ng'otulaba bw'obanga ofaayo n'osaalako esswala emu yokka, era nkukubira ne mu ngalo n'endeeta ne takbiira ng'osobola okubeera ng'ogisaala. Nabakityo esswala, emigaso egiri mu sswala, number 1, esswala eno eyawula wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu. Era ebiseera ebisinga obungi abantu babiraba, era n'abatali basiraamu bakimanya, agira n'agamba munne nti wai olinga atali musiraamu togenda kusaala. Bakimanyi nti buli lwoba nga tasadde kiba kitegeeza toli musiraamu. So enjawulo eri wakati w'omusiraamu n'atali musiraamu ebeera ki? Ebeera esswala. Era nabbi yagamba nti endagaano eri wakati waffe twamala dde okugimaliriza nti wakati waffe n'abatali basiraamu ebeera esswala. Esswala eyawula wakati w'omusiraamu n'amukkiriza. Bw'oba osaala amatobotobo nga gw'oli musiraamu busiraamu, ng'osaala swala zonna ate ng'ozisaala bulungi, gw'obeera mukkiriza. Yeri aya esangibwa mu suratul Maa'un, Allah gy'agamba nti fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim saahun. Okubonaabona n'okuzikirira kuli kwabo abakola ki? Abasaala. Baganda baffe abakubi abalokole bw'abanga ayigiriza omuntu ng'ayagala kumujja ku ssala, amugamba laba mutumbaavu gwe, wuliriza Qur'ani yo. Allah agamba atya fawailun lil musallin, mazima okubonaabona okunene ennyo kuli kwabo abasaala. Komaawo omusomi. Okubonaabona n'okuzikira kuli ku baani? Musaala ki? Mwe ebimpemempeme. Naam? Yes. Abasiraamu muli batumbaavu. Ne Qur'ani yennyini egamba nti abasaala. Naam? Fawailu lil musallin. Katonda kennyini agamba nti fawailu lil musallin. N'akomaawo ng'ate nga aya eddako mu maaso evvuunula eno ennyonnyola eno nti alladhina hum an salatihim saahun, abasaala esswala zaabwe nga balagajjavu. Omala gasaala. Brother Amir, omanyi okujja okuyingira mu sswala n'osaala naye nga weesooza kubanga imaamu aluddewo? Nze waliwo omusajja yaŋŋamba wallahi nze gundi bw'aba asaaza, bwe musanga ng'ali mu maaso asaala, nsaalako eyanga awo. Naddala waliwo omusajja muno bamuyita Sheikh Paul disitulikadi wa Bugisu, bwe musanga asaaza esswala agosaalako yiyo. Musajja ayinza obbakaaka n'abakaaka, nze sisaalira mabega wa Paul nze. Oli nagamba nze sisaalira mabega eyo. Lwaki? Kubanga alwawo swala agirwisa. Waliwo olumu Abasomaliya nti befuula ab'olugezigezi ku Yidi, kadhi yali azze ng'ate abeetegekedde kati tannaba kubeerako nakyakola, ne batandika okuyimirira swala. Omanyi kye yakola? Yagamba n'abatesitesi nti nze sinnakuba ne kyengenda okwogera kyonna, tusaale. Still omanyi bwe yatandika esswala yasoma suratu Qaafu yonna. Ate nga Qaafu mpanvu ssebo, n'agitukaaka naliwo awulidde yonna neggwa. Abantu bangira nga bamaliriza nga bwe bamaliriza esswala tebakuuma na khutuba, baavaawo buvi. So kati omuntu bw'ajja n'alaba nga esswala ewanvuwa, ye ate agirabanga ekyokukola ki? Ekyokwetamwa. Tomanyi bulungi buli mu sswala. Kyevudde olowooza nti bwewanvuwa ekukosa.
naam basahaba ridwanullahi alaihim salafu salih balinga mu ssala nga bagimanyimu omugaso ng'omuntu akugamba n'okugamba nti nkuuma naam nga ndi mu ssala naam bakugamba mu byafaayo nti nga basahaba obutebenkevu babeera nabo nga bali mu ssala ng'akanyonyi kayinza n'okujja ne kamutuula ku mutwe nga kalowooza muti, kayinza okujja ne kamutuula ku mugongo ne kalowooza mbu kiwumbe. Obwo bulungi obw'essala. Essala etugatta ng'abasiraamu. Buli lwe tusala essala ya jamaa nga tuyimiridde wamu kituleetera obwagazi n'okubeera obumu. Bwe tumaliriza essala tumaliriza ebizibu byaffe. Essala ya jamaa erimu okulondoola baganda baffe abali mu buyinike. Kyevudde olaba tusaddaaka luvannyuma lw'essala okuyambako baganda baffe ab'enjawulo. Essala bw'etabeerawo, bwe tuba tetusaalidde wamu tetuyinza kumanya buzibu bannaffe bwe bayitamu. Era buli ssala tusaddaaka. Allah yakwata essala n'agigatta n'okusaddaaka n'akuteeka wamu. Abasiraamu buli lwe tubeera mu ssala tuyiga obukulembeze nti omukulembeze buli lwayogera wuliriza. Era essala etuyigiriza professional leadership in Islam nti omukulembeze bw'aba ayogedde owuliriza. Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu buli lwabanga azze mu ssala ayina kugoberera imaamu kyakola kyakola, tolina kumwawukanako. Tuyiga okubeera nti tugumiikiriza abakulembeze ababa batukulembedde ebbanga lye bamala nga tebatulagira kukola mpisa mbi. Nabwe kitomukkiriza mpuliriza. Ebirungi bingi nnyo ebiri mu ssala. Mulimu okwogera ne Allah subhanahu wa ta'ala direct nga tewaliwo wasita, nga tewaliwo kiri mu makkati awo wakati wo newani newa Allah subhanahu wa ta'ala. Twetanire nnyo essala. Essala eno erina obulungi ntoko okuba nti Allah yatwagala nnyo yatulalekako essala 50. Naye olw'obulungi ng'ate akimanyi ntuli banafu n'azifuula 5 nga buli emu gy'osaala ofunamu essala 50, buli emu gy'osaala ofunamu essala 10, ziryoke zibeere nga zituuka essala 50. Essala 50. Kale mukadde wange w'ekitiibwa, njagala kukubiriza nti nga bwe tuyingira mu mwezi gwa Ramadaan, bw'obanga owulira nga ggwe obadde oli munafu, nakutegeeza aya ya Allah egamba nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia. Allah asonyiwa ensobi zonna. Guno mwezi gwe tuyingiramu gwa tuubu, gwa tawuba. Kola tawuba. Era njagala kukakasa nti gwe bebanga emyaka gibadde giweze nga tosaala, tandikirawo okusaala kati. Era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuwuliriza tawuba yo. Ojja kubeera ng'okola ki? Otebenkera mu ssala. Ofunye bulungi? Kakati katono nnyo tujja kweyongera nga twogera ku bulungi bw'essala mpaka bweriggwa. Ne bwe tulibanga tutuuse mu bintu ebirala tujja kusigala nga twongera okwogera ku bulungi bwaki obuli mu ssala. Olaba omuntu bw'abeera nga yeebaza Allah asaala essala, waliwo essala gye bayita salatu shukr. Saala essala n'oweebaza Allah subhanahu wa ta'ala ng'omubuulira kikyakoze eki kikyakuwadde. Naam, twagala okweyongera wali we twakola ki? Bwe twali twamaliriza juzi nga twogera omuntu singa abanga essala zamuyitako nga nnyingi, essala nga 10, nga bw'abalaabalamu aweza essala nga 10, yandikoze atya ng'agenda zisasula? Tugamba nti bw'abeera nga ensonga ezamuviirako okubeera nti essala ezo aziragajjalira nga zaali ntuufu, naam, oba oliawo yali conscious, yali unconscious, yali mulwadde, yali akoze atya nga kugamba tasobola kubeera nga asaala, tugamba nti bw'abitegeera nti essala ezo teyazisaala naye nga yali meant okuzisaala, naam, twagamba nti agende nga buli Allah bw'aba amuwaddeko obudde, nga amuwaddeko obulamu, agende nga bw'azisaalako mpolampola paka bwe ziriggwayo emeka? 10, naam. Olwaliro asaaleko 3, 4, ayinza okusaalako ku ssaawa za dhuhuri, ayinza okusaalako nga tunaba kusaala dhuhuri n'asaalako nga 3, 4, 5, luvannyuma lwa dhuhuri n'asaalako, luvannyuma lwa asri n'asaalako, n'agenda nga bw'asasulako bw'atyo, naam, bukulu bw'essala. Naye bw'abanga yali yalagajjala bulagajjazi nga kati essaawa zino alinga akoze tawuba, afa Allahu amma salaf, kubanga bwe zibeera nga mpitirivu nnyo ne kiba nga kigenda mu kaluubiriza, ate waliwo ensonga ezitegeerekeka,
kati nno kati asaale ennyo essala za sunna amala atandikiraawo kubanga bijja mukola ki bijja mukaluubiriza ng'ate nga obusiraamu tebukaluubiriza muntu yenna. Naam, Allah ajja kugamba essala eri wakati wanaani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo Allah yasinga obikola ki yasinga obimanya, naye tolekeraawo weeyongere nga bwe tugamba nti mwezi gwa Ramadhan bw'obeera nga walidde ogenderedde oba togenderedde, bw'obanga obadde togenderedde tewabeerawo muki musango, naye bw'oba ogenderedde n'olya koma olwo, koma koolidde kwako, toweejalabye n'oweeyongera bweyongezi nga bw'olya awo ojja kuba oli mu kubeera nti ojerega, you'll be adding an insult to an injury. Ojja kuba okutte ekiwundu naam, ng'ate oli mu kukyongerako bwongezi kubeera nga okijja omuki okijja omusaayi. Nabwe kitukugamba nti weeyongera okusaala sunna ez'enjawulo naye nga bwegayirira Allah akole ki akusonyiwe. Onfuna bulungi? Ekibuuzo, omuntu asobola okusaalira mu ngatto? Esswala asobola okusaalira mu ngatto? Engatto kikaki? Engatto zetwogerako waliwo engatto ze bayita khuffain, waliwo engatto ze bambalira mu ngatto endala bibeera nga leather naam, zibeera nga socks naye nga socks ezo za ddiba ng'omuntu ayinza n'okuzambala bwambazi n'atambula. Kakati obusiraamu butukkiriza okwambala engatto eza khuffain oba socks ne tuzisaaliramu nga tuziggyemu, n'okufuna wuzu sobola okufunira wuzu nga tuli mu khuffain oba tuli mu socks. Naye n'engatto zennyini tukkirizibwa zikola ki okuzisaaliramu, naye tetutera nnyo okubeera nti tuggulawo omulyango nti omuntu asobola okubeera ng'asaalira mu ngatto newankubadde nga waliwo obwangu obw'okuziggyamu. Senga wabanga waliwo esswala yonna osobola okusaalira mu ngatto, senga wabanga waliwo obuzibu mu ngeri y'okuziggyamu, naye wabeerawo obwangu, gamba ng'omuzigiti weeguli, ekifo waliwo ekiyonjo w'osobola okusaalira, gyamu engatto kubanga obusiraamu buyigiriza okubeera obuki okubeera omuyonjo. Naye bw'obeera nga ekyokulabirako tuli mu kugenda mu kusaala, olina wuzuuyo oyambadde engatto, ate w'oyimiridde wantu wazibu oyagala kusaalira mayiti, tutera nnyo okulangirira ne tugamba abali mu butusi zaabwe, abali mu ngatto zaabwe, muyimirire bwe muli musaaliraawo. Esswala ekola ki etuuka. Naye w'olina obwangu ng'osobola okuggyamu engatto, wandibadde ng'ow'ekitiibwa esswala n'oggyamu engatto n'osaala kubanga ffe tubeera banyirivu. Tetulinaayo kitulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayingira mu muzigiti n'asaaza abasiraamu ng'abeera emimbali eyo ng'ali mu muzigiti naye ng'ayambadde engatto zino ze tuyambala nga tuziyita muki nga ziyita mu bicaafu. So ekibuuzo ekyokubeera nti tusobola okusaalira mu ngatto, naam, osobola okusaalira mu ngatto nga ekifo ky'olimu kikalu ng'ate nga n'engatto nazo nnyonjo, mu kifaananyi gamba nga khuffain osobola. Naye bw'obeera nga ekifo ky'olimu nga kifo si kiyonjo ng'ate engatto z'olimu nazo za nkyafu, tokkirizibwa kuyingira mu kifo ky'ogenda okusaaliramu n'engatto ezo. Naye bw'obeera nga obudde bw'olimu nga bwakazibu obanga enkuba etonnye nga tugenda kusaalira mayiti, oyambadde butusi zo, oli mu ngatto zo, esswala etuuka singa obeera nga toggyeemu ki toggyeemu ngatto. Naye tukukubiriza nti singa wabeerawo chance ey'okuggyamu engatto, wandibadde ng'okutebenkeza emmeeme eyo, ggyamu engatto okole ki osaale esswala. Naye esswala eza bulijjo ettaano, subuhi, dhuhuri, asuri, maghribi, nazo zisobola okusaalira mu ngatto. Tugambye singa obeera nga weekakasa nti engatto nnyonjo ng'ate nga wooli bw'obeera ng'otandise okusaala esswala tewaliwo kiraga nti oli kumpi n'obukyafu, okkirizibwa okubeera nga okola ki osaala. Naye ekisingako obulungi kujja mu ngatto naddala nga oyingira mu kifo kyebagenda okola ki kyetugenda okubeera nga osaaliramu. Naam, mu kifo ekigazi we tusaalira nga wonna wonna olabira ddala nga wayonjo okkirizibwa, naye ekifo nga temulimu bwangu obanga wakyafu tokkirizibwa kusaalira muki tokkirizibwa kusaalira mu ngatto ng'ogamba nti no wano wakola ki wanyirira. Tugambe nti bw'obeera nga tusaalira mayiti nga wooli oba enkuba etonnye, awo tukukkiriza olwanakola ntya n'osigala muki mu ngatto zo. Naye bwe wabeerawo obwangu tugambye gyamu engatto osaale ng'oki nga otebenkedde. Ekibuuzo
twagala okubuuza lwaki esswala ezimu tuzisaala mu lwatu ate ezimu ne tuziba nti tuzisaala mu kukola ki? Mu kaama. Mungu subhanahu wa ta'ala yamanye ekyama ekiri mu kusaala esswala ezimu mu lwatu n'ezimu okuzisaala mu kasirise. Kati nga subh tugisaala mu lwatu, magharibi tugisaala mu lwatu, isha tugisaala mu lwatu, era kezisooka ebbiri tugisaala mu kasirise, dhuhuri tugisaala mu kasirise, asuri tugisaala mu kasirise. Okugezaako okuwadaawadako abamanyi abamu bagamba oba oli awo ensonga ne hikma eri mu kusaala esswala mu lwatu ne mu kasirise nti zino esswala ezisaalibwa mu lwatu zitera kubeera obudde nga omuntu nga mutebenkevu. Swala ya magharibi tugisaala obudde nga abantu batebenkevu, ate ne magharibi ne isha. Awo kikwanguira oluusi okusoma ku Qur'an n'okutendeka Allah subhanahu wa ta'ala mu lwatu nga tolina kyotaataganyizza, nga tolina bikusumbuwa. Naye obudde buno obw'emisana oluusi obeera n'ebikusumbuwa bingi, kyevudde olaba tutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tusaala mu kaama. Naye ebyo byonna byakulwanako bulwanyi, nenga wallahu a'lam, Allah yamanye ekigendererwa n'ekyama ekiri mu swala zino okubeera nti ezimu zisaalibwa mu lwatu, ezimu zisaalibwa mu kaama. Kati ffe kye tulina okukola, tulina okumanya nti esswala ey'olwatu yeeriwa, esswala ey'omukaama yeeriwa. Ffe tukole ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatulagira ng'ayisiza ku Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Allah yasinga okukola ki? Yasinga okumanya. Twagala okubuuza ekibuuzo nti ddi lwe tusitula emikono nga tusaala esswala kubanga tuleeta takbiraati ez'enjawulo. Bwe tuba tuli mu swala eno waliwo we tulagira nti kati wano oleeta takbira, wano toleeta takbira. Ebiseera ebisinga obungi bw'obeera nga ositula emikono oteekwa okumanya nti takbiratul ihram okkirizibwa okubeera nti oleeta takbiratul ihram ng'ositudde emikono, ne takbiraati ezikujjulula okuva mu kifo okutuuka mu kifo ekiki, mu kifo ekirala, okuva ng'oyimiridde ng'ogenda mu rukuu, okuva nga ovudde mu rukuu nga okomawo waggulu. Awo tukukkiriza okubeera nti ositula emikono. Naye kye tusobola okukugamba nti wawo ositula emikono, wawo otasobola kusitula mikono, tukugamba nti nno ebintu ebikolera ku swala entuufu n'engeri gyerina okubeera nti esaalibwamu, buuza abamanyi, buuza imaamu wo ow'okumpi, kubanga waliwo ebintu nga byo bikirana, tebiri static nti kino kina kubeera bwe kiti. Kati buuza seeka akusinga okumanya akubuulire wawo osobola okusitulira emikono, wawo otasitulira mikono. Wallahu a'lam, Allah yasinga okumanya ebituufu. Naam. Singa omuntu acherewa okusaala magharibi n'atwaliriza obudde bwa magharibi n'agenda paka ku budde obw'essalaatul ishaa'i, kiramulwa kitya? Singa abadde ng'ali bize ng'alina ebyokukola byakola n'atuuka ekiseera nga tasobodde kusaala budde bwa magharibi oba obudde obwa magharibi ne buba nga bubadde bumpi ate nga yalina ebimusumbuwa, oba atambudde n'agenda n'asuubula obudde ne bumuggwako, kikkirizibwa okubeera nti kati obudde obwo magharibi agisaalira mu budde obwa Aisha? Tugamba nti munnange, 1, bwe kibanga kisoboka okusaalira mu kkubo, oba oli mu bya bizinesi otambula obudde bugenda kuggweerako eyo ng'okakasa nti bujja kuggweerako, 1, tukuwa option, funa akaseera nga kisoboka okusaalira mu kkubo, no problem, saalira mu kkubo obudde bwaki? Bwa magharibi. Kubanga Nabi sallallahu alayhi wasallam agamba nti man sawwada maghriba sawwada Allahu wajhahu yawma al-qiyama. Omuntu bw'akwata salatul maghrib n'agisaalira mu nzikiza nga nnyingi, Allah naye agenda kufuula ekyenyi kye nga kiki? Nga nakye nga kiddugavu. Kati mu hadithi etugigamu nti kirungi nnyo obudde bwa magharibi engeri gye bubeera obumpi, bwe buba butuuse yangu wagenda osaale essola yaki? Essola ya magharibi. Obudde bwaki? Bwa magharibi. Saalira mu ssola ya magharibi mu budde bwaki? Mu budde bwa magharibi. Yes. Then isha nayo gisaalire mu budde bwaki? Bwa isha. Essola ezisinga buli ssola gisaalire mu budde bwayo. Naye bw'ebeera nga wali waddewo ensonga ng'etegeereka ng'olaba nga tosobola kubeera mutebenkevu kusaala awo, okugiyingiza neba nti etuuka ku ssola ya Aisha nga wabadde waliwo ensonga eri clear, no problem, oyinza okukisaala mu kaseera kaki? Mu kaseera ka Aisha.
oba n'ogisaala nga magharibi enaatera okuggwako oluvannyuma n'osaala ki n'osaala ishai olw'ensonga nti buli swala erina ebiseera bya mirundi emeka 3 ekiseera ekisooka ekya wakati n'ekikola ki n'ekisembayo kati oyinza okutandika okusaala esswala eya magharibi ng'ekiseera kyayo kinaatera okuggwako naye otandise kuleeta takbiira nti allahu akbar oleze takbiira eyo mu kiseera kyayo ekikola ekisembayo ogenda okumaliriza okusaala magharibi ng'oyingidde mu kiseera kyaki kya isha tukubala obusiraamu bukubala allah akubala nti osadde magharibi mu kiseera kyayo ekikola ki ekisembayo bw'omaliriza bwoti n'osaala salatu al maghrib era tutera okuwa amagezi abantu abalwadde naam nga bayinike nga banafu nti bakozese nnyo obudde obusembayo mu ssala ez'enjawulo nga dhuhuri asaale dhuhuri mu kaseera akaswala akasembayo amale asaale aswiri mu kaseera akasooka onfuna bulungi abeere nga dhuhuri agisaalidde mu budde bwayo ate ne aswiri naye agisalidde muki mu budde bwayo wallahu a'lam allah yasinga okumanya ekituufu ku nsonga eyo ku mukutu ogw'esiko ogwa kyenda musala kisozoma FM radio naawe atugoberera ku mukutu gwaffe ogwa Kibira Multimedia tukwebaliza ddala nam bismillah mukadde wange ekibuuzo kiri nti singa omuntu aba asaalira ku haramu ng'agenze kukola hijja nam makkaawo naye banne batandika omuyitaayita mu maaso abagaane tebamuyita mu maaso oba abaleke nam kati ku haramu wo nga tuli mu kukola tawaafu nam abantu babeera mu bintu byabwe ebyenjawulo olwo babeera mu tawaafu olwo babeera mu kulaki mu kusaala kati awo tewaliwo nsonga ekugamba mbugaana omuntu ataleme kuyita mu maaso kubanga yo kaaba yeetolola buki yeetolola bwetooloozi onfuna bulungi kakati ne imamu bayinza omuyita mu maaso eri kubanga g'otunula bwoti otunula ku kaaba kati ojja kubeeraawo nga temukola kitemugira naye tugamba nti singa oba olina obusobozi obumugaana aleme kuyita mu maaso fabihawa neema naye nga tolina busobozi tolerate wangaala nakyo olw'ensonga tewali kyakukola kubanga buli omu ali kuki ali ku bibye gwe oli mu kusaalaawo bano bali mu kwetolera bakola ki bakola tawaafu naye bwe tubeera mu muzikiti omulala nga si eri ku haramu wonna awalala tuba tuli okusaalira tokkirizibwa muntu kuyita mu maaso era kyevudde olaba bw'obanga ogenda kusaala nga osaala leeti naam oteekayo ekintu mu maaso ekiziiza abantu okuba nga bamanya nti eswala gw'okomaawo kati omuntu aba ayise mu maaso g'ekintu ekyo no problem tewaliwo buki buzibu kati ate bwe tuba tuli mu kusaala nga tuteeseewo kiziiza mu maaso ng'ate tulina imaamu yalwo tukulembera naam oli takkirizibwa kujja n'ayita mu maaso ga imaamu naye bw'ajja n'ayita mu maaso gaffe bwe abali eno abatali imaamu ekyo nekyo tekikola ki tekigaana swala kubeera ng'ekola etambula tukugamba nti gwayagala okuyita mu maaso wandibadde ng'ogumiikiriza n'otayita mu maaso g'omuntu akola ki asaala wallahu a'lam allah yasinga okumanya ekituufu twagala okubuuza ekibuuzo singa obudde butuuka obwa magharibi naam enkuba n'etonnya nnyo tukkirizibwa okugatta ne isha naam hadith eraga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagattako magharibi ne isha olw'enkuba olw'obudde bwali bwaki bwakiro era hadithi ziri clear kati singa tuba tusadde magharibi naye ne wabanga tutya nti tuyinza obutaddamu kusisinkana tusaale isha ate ng'obudde tulaba bwa butitiye ate enkuba etonnya tusobola okugatta magharibi naki ne isha onfuna bulungi ne tumala ne tukola ki ne tutambula ne tugenda kikkirizibwa naye tuyinza okugatta dhuhuri ne asiri olw'enkuba kati obudde bwa magharibi awo kiri clear nti obudde bufunda nnyo ate obudde bwakiro abantu bayinza okutataaganyizibwa mulimu challenge naye obudde bwa asiri ne dhuhuri ono abamanyi bakyagaanya okukkiriza nti enkuba bwebanga etutataaganya wakati wa dhuhuri tuyinza okusaala dhuhuri ne twongerako naki ne asiri tebannaba kukikkiriza buki kikkiriza bulungi kubanga tewaliwo na bujulizi bulaga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagattako dhuhuri naki ne asiri olwaki olw'enkuba wabula tutunuulira kiri nti magharibi yagigatta ne isha ne tugamba nti ndowooza ne dhuhuri ne asiri tuyinza gigatta olwaki olw'enkuba olw'ensonga nti enkuba eri emu ku bintu ebiyinza okutukkiriza okubeera nga tugatta essala naye abamanyi baba batudde bakkirizaganya okubeera nti bayisa fatwa nti ekintu kyonna bwe kibanga kigenda kaluubiriza omuntu okubeera nti asaala essala then aweebwa chance y'okubeera nga akola ki asaala naye tutuyinza kukola debate
ku muntu abadde atambula oba omulwadde olw'okugatta essala dhuhuri ku asiri oba magharibi kuki magharibi ku isha. Kyetwagala okutunulako ekirala kwe kubeera nti omuntu bw'abeera ng'ali mu ssala tutegedde nti ddiro tugatta, naye bwe tugatta dhuhuri ne asiri nga waliwo ensonga eziba zetutugasizza, naye ensonga eyo ebadde evuddeko ne tugatta nebanga kate kyaliwo obudde obw'essala eyeddako nebutuuka, tuba tugiddamu tugamba nti singa ebadde ensonga evuddeko ne tubanga tugatta, naam, bwebanga yabaddewo mu kaseera ako, naam, nemala neggwawo, ffe tuba tutwala enniya eri eyasoose. Kati omuntu tewali bwetaavu kuddamu kugamba kubanga ensonga eri ekoze eki evuddewo. Naye ate obudde obw'essala bwe butuuka nabanga asizeewo agisaale, nakyo tekikola mutawaana. Bwe tugatta magharibi ne isha olw'enkuba, ekiseera ne kituuka ne bivaako nebanga tebakyali nkuba, obudde bwa isha ne butuuka, tukkirizibwa okubeera ntusaala ate essala ya isha oba okugenda nakiri olw'okusala tubadde tukoze eki lutuweebwebbwa. Tewaliwo buzibu bwonna. Allah yasinga okukola ki? Yasinga okumanya. Ekisembayo kitwagala okutunulako olwaleero, ensoma ya suratul Fatiha mu ssala, kubanga tuli kuki? Tuli ku ssala. Suratul Fatiha tubuuza ekibuuzo nti omuntu asobola ogisomera mabega wa imaamu nga imaamu asoma naye bw'asoma? Tugamba nti bwino waali nga Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu yenna bw'abeera nga atuuse mu ssala ateekwa okusoma suratul Fatiha. Oba mu mbeera ki olina okusoma suratu al-Fatiha. Amiri, kyekivaako omusiraamu bw'asiramuka bw'ati kye tusooka omuyigiriza ebeera ki? Suratul Fatiha. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam oba oyinza nogisomera wamu ne imaamu olw'okutya nti ayinza okuwa akadde katono okusobola ogikola ki? Okugisoma. Naam, so al-Fatiha nkulu, buli ali mu ssala ateekwa ogikola ki? Ateekwa ogisoma. Imaamu bw'aba aligisoma mu lwatu gw'ogisoma mu kaama. Onfuna bulungi? Oyina ogikola ki? Olina ogisoma. Naye ate bw'ojja n'osanga imaamu yamaze dde ogisoma n'aba nti agenda ku rukuu n'otajja, kale ate tojja n'oyimirira n'otenda takbira Allahu akbar n'osiba emikono n'osoma edduwa eggulawo oluvannyuma n'otandika ogisoma al-Fatiha nga yakyakukuumya awo. Takukuuma. Nabwe kityo olina okubeera nti ogumiikiriza joyininga imaamu. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ju'ila al-imam liyutamma bihi, nti imaamu yateekebwawo ng'ebintu by'aba akoze byonna gwe biba bikoze eki? Biba bikumalidde. Kati singa oba tofunye chance esoma suratul Fatiha mu ssala, naam, ye imaamu aba akumalidde.